Nga Uganda bakyekalakaasa era nga bakyalwana ne embassy ya Uganda mu Saudi Arabia wabula waneeno civil aviation evuddeyo n'etukubako ebipapula buli muntu yenna Uganda bye yeetaaga okubeera nabyo nga tannafuluma ggwanga Uganda era nga bino ebyetaagisibwa bw'onooba tobiyina ebiwandiikiddwa ku mpapula zino tojja kubanga okkirizibwa okukozesa ekisaawe ky'Entebe bino wooba tobiyina wammanga. Tugenda kubanga tubaterawo lisiti ya bino ebintu nammwe mwesomeremu era nga nsuubira nti abasinga amawulire ago mugalabye everywhere nga bali mugabasomera, abalala mugalabye ku YouTube, abalala mugalabye ku Facebook, abalala mugalabye ku WhatsApp, abalala mugasomye ku Google. Nze nno nange ngabaleetedde mubeere nga mugaddamu muleme kubanga mugeerabira. Yenze Sheila Adita subscribinga, likinga, commentinga ng'okozesa erinnya lyo tubuulire wajjo wangalira tujja kubanga tukutumirako my sister mujjukire nti no mbaagala nnyo. Ennaku zino I'm a little bit busy, tubeera n'abagenyi all the time, tetulina mukozi waka ate nga nina okuyambako munange abantu bembeera nabo ngera omuntu wa bulijjo naye ate n'ekyo tekindeetera kubeerabira nina nammwe obalowoozaako ne mba nga mbateerayo updates. Tugenda kubanga tuteekayo ezo updates mubeere nga muzeesomeramu bulungi nnyo ate era tumale tukomyewo katugereko mu updates. Owekitiibwa Minisita, nze sikuinaako buzibu. Li omusaala gwo weeyagale ne famire yo. Member of Parliament, twakulonda ogende otuteeseze. Naye n'okuteesa toteesa, naye tetukuinaako buzibu. Omwezi bwe guggwako, naawe eri omusaala gwo. Chairman Ssebo, buli bbaluwa gye ndeeta, buli kipapula kye njagala, oyagala mbeeko kye nkuwa. Naawe eri akasenteko, tetukuinaako buzibu. Ekizibu ekiri obufulu tuvaayo okwogera, you over politicize everything. Abantu abamu nga ffe politics tetumumanyi. Nze kamwa kwogera sirondangako wadde omuwadde chairman wa ku kyalo simply because ndirabanga a joke because the system is not working. Buli omu waali ayagala kulaba nga ali omugaati omunene abamulonze bali akatono. Kibi nnyo nnyini ddala. Njagala message eno mugitwale mu mutima mulungi. Bwebanga eggwanga tesobodde kutegekera ffe abato kiki tugenda kukola mu ggwanga era ffe tulyeyagaliremu, then mutuleke tutambule. Bwenzijja okutambula tonnemesa kutambula, ndeka ntambule. We are calling upon the government. Mujje mutuwe nti omuntu oba ogenda kutambula wetaaga empapula ABCD. Ngenda okuva ewange ku kazigo kange, ntunda akazigo kange nkamalewo nga nkimanyi bwe nsimbula ewaka ne ngenda sikomawo. Naye mutumenye emitima, tunoonya ssente mu bugubi ne tuyita mu mbeera enzibu. Baganda baffe bagenda mu ago amawanga, si ye tusinga okweyagalira. Tussa omukka omukole, tuli emmere enkole, tetulimu bulamu bulungi n'akamu n'akeddagala. Naye twasalawo okusinga okufiira ewaka nga tulaba, katufiire ku mawanga nga tugezaako. Naye ne bwe nsonda akasente kange, ne neeresa buli kimu, ne neewola n'enteeka buli kimu mu mabanja, ntuuka ku Kisaawe ng'omukazi oyo, omusajja oyo, we munaatunyigiriza nnyo n'amannya tujja googera. Koza abantu bangi ne video baziina, amaloboozi weegali, evidence weeri. Mutwala ssente zaffe mu bukumpanya nga buli kimu tukiina, naye omuntu n'akulemerako. Kakkano oli akatono, omusaala wagenda ogusaba n'ogusayininga ng'osobola okugukolera, lwaki neezanga oyagala ozitwale? Musajja gwe, ennyonyi ereeta emirambo yeetwala bakadaamu okukola, naye kiki ekibatwala? Ssuubi koze essuubi ewakali baliweddewo. Bannange mutuleke. Tetwagala buzibu na muntu yenna, just tulongooseemu. Let us just polish please. Buli akagato gwe katuuse. Byebyo nno ebimu ku bintu bye weetaaga gwe ng'Omunnayuganda ng'oyagala kufuluma eggwanga, oyagala kosa ekisaawe ky'Entebe. Byebyo by'olina okubeera nabyo. Those are requirements that one needs
when using Enteebe International Airport. Mujjukire nti ku bbanga eriyiseeko emabega abaana bankuba kyeyo baakwata mu kisaawe ky'Entebbe mu butikitiki nnaku 3 zokka ne tubeera nga tumaze kiwunzika wansi nga tujjeyo abanene n'abatono okubanga bayingira mu luno olutalo. Katonda bw'atyo n'atwanukula proposal yaffe n'ebeera ng'ewulikika. Twebaza nnyo omuntu eyatandikawo ekikwekweta ekyo kubanga kya broadcastingibwa everywhere n'abantu abali mu America ne bakifuna n'Abamerika bennyini Abachina nabo ne bafuna okwekalakasa kw'abana Uganda okuli ku kisaawe Entebbe. Kati nno kino kyajjayo picture eri nti munnange we twegatta awamu ng'abana Uganda, we can change our country, we can make a better Uganda a better home. Tusobola okuzimba eggwanga lyaffe ne lituuka ku mutindo ogwo gwe twagala libeereko nga ffe abana Uganda. Kuba bannange kyali kisusse, twabateeka ku nninga ne tubatuuza obusonda ne bagoba buli muntu yenna gwe twameshoninganga mu katambi. Ekisaawe ne kiddamu ne kitereera era bw'okituukako osobola n'okuyitawo nga tebaagadde na kukucekinga yadde kubuuza bikukwatako, anti buli gwolaba abeera kuti agamba ono tabeera nga mbega nga naye azze kumbega. Bwe mugamba kineno nandikodinga, bwe mugamba kiri nandoopa, tebakyalyanguze eyo yalejjalejja yaki yakigwagwa. Bino bye tusiiba tugamba baganda baffe abana Uganda. Mu kifo ky'okudda ku internet ogikozesa obubi n'ogikozesa nga weeyambudde. Tulaba baganda baffe bangi kati bagizinirako kimansula, olinajjamu engoye n'aleega ebitundu by'ekyama n'atandika okusika n'akubira okw'amazzi n'akolerako buli kyabuswavu kyonna nga bw'omanyi. Abasajja ne bajjayo ebitundu byabwe eby'ekyama, okwemula ne kufuuka okuwemula, okwevuma ne kufuuka okwevuma. We can use internet ne tu bringing out ku bintu ebituluma ne tubiraga ensi ne tubeera nga tufuna obuyambi immediately nga bwe twakola kiri. Era ne mu kino abana Uganda kye bali mu kukola ku bya embassy eya ggwanga lyaffe Uganda mu ggwanga erya mu ggwanga erya Saudi Arabia. Tukimanye nti no tulina baganda baffe bangi nnyo bali mu buzibu beetaaga buyambi. Bu videos tubutaddeyo tukubye emiranga nga nze Adita nsiiba nkuba omulanga gwa buli muganda waffe ali yeetaaga obuyambi. Nkuba amasimu all the time, njogera n'abawala abasukka 10 olunaku kyovula bambeera nkuwa nga ndi mu kusolovinga bizibu ebiri wakati w'omukozi ne mukama we. Naye twetaaga abantu abagenda tubeererawo nga embassy yaffe. Embassy yaffe amazima ddala omuna Uganda atuuka nawo nga tewali muna Uganda munne agenda tegeera lulimi lwayogera. Kati n'abana Uganda nabo bino babyetamiddwa era nga tukyali mu struggle ya kutereeza embassy. Either ambassador aliyo agobeebo batekeyo omulala n'abantu bonna babadde bakolayo baveeyo batekeyo abantu abalala basobola okukolera abana Uganda. Nze nno ndowooza bwe tuba twegasse wamu ekintu kino tusobola okukikola bulungi nnyo ate era ne tukifunamu nga bwe twakola ekisaawe kyaffe eky'Entebbe. Amanya yenze Sheila Adita, njagala mmanye ki ky'olowooza nga okomentinze wansi. Teweerabira linnya lyo ekifo muwangaalira. Ntuma obubaka bwonna bw'oyagala nkugisizeewo. Oyagala kutumira maama, oyagala kutumira taata, oyagala kutumira bbaawo omwagalwa wo boyfriend, oba oyagala kutumira ku baana bo. Byonna bitugambe nga weeyambisa komenti otutume, tujja kubanga tubikolerako mu bwangu. Ate era mujjukire abali mu Saudi Arabia mbagala nnyo, abali e Jordan mbagala nnyo, abali e Qatar mbagala nnyo, abali mu US, abali Netherlands, abali yonna gy'oli gwe ng'omanyi gy'oli. Nkwagala nnyo muganda wange, nammwe abali e Uganda mbagala nnyo. See you in my next video.